Bruno Betty atabuse ku nsonga z'okukyayibwa Teddy. Omumbejja naawe muli mu mbeera ki? Tetulina buzibu n'akatini n'akatini yadde. Simanyi bigambo gye mbijja bamunoonya likes munoonya views. Simanyi oli mabega webino ebibungesebwa nti ogenda kubanja bintu. Bruno Betty natuuzibwa nakuzibwa nabuulirirwa ntegeera kagamba nyini yatamugenda nkibe ebintu Bruno Betty. Songa ate olutalo lwa Zarikosa ne famire ya Ivan Semwanga terunagwa. Waliwo n'omwana omulala gwe nagoba mabega kaawo agenda kudda kwa kitaawe yandoosezza fojalo ono gw'olabye wano Fulaudi ono Zaliko yakoze wa 100% tayinza kunzikiriza kukkiriza gamba nti omwana wange oli namugoba nti nno si wange. Okitegeera kati kye nina okukola njagala omwana oyo akomewo n'abaana be tubagatteko abo abasatu tubajjeko DNA. Yeye nnyini yansindika goloza lwaki yaŋŋambye ngende kimu omusiko owookubiri. Kwa tugenda teekako abasika babiri. Oli gwe tugenda okwambaza ekifundukwa. NN News Pack channel, subscribing, liking, tereka obaka bwawo mu comment section. Tubanno tuga kuletedde mu kanyomero kaffe aka webuwongeredde munnange. Bruno Betty kyaddaaki avuddeyo n'atabuka. Atabuse ku nsonga eziri mu kutambuzibwa ku mutimbagano mbuno munnange yakyayiddwa Teddy. Era avuddeyo nalyoka agamba nti tamanyi na mboozi gyeva, tamanyi na baani bagunjawo ekibozibozi kino, naye nga ye ne Betty munnange bali bulungi era tewali buzibu bwonna. Ono ne yegattiddwako ne chairman w'omukolo oba eyali chairman ku mukolo gwa Bruno Betty kwosa ne Teddy ne bagamba nti bannange ebibuuzo ebiri ku mutimbagano tetumanyi gye biva. Bwe batyo ne bagambye nti ebibuuzo ebiri ku mutimbagano tetumanyi gye biva. Mbusimanya Teddy yakyaye Bruno Betty n'agamba nti bo bali mu mukwano omuzibu. Ebyo byonna ebyogerwa mbu kalebule si bituufu. Kakati no wano mu comment section ne bavaayo ne bamutabukira ne balyoka bamugamba nti webibanga ebitambuzibwa si bituufu mukwano nga bw'ogamba, kakati twagala okole live video ng'oli ne Teddy. Bruno Betty bamutaddeko akakwakulizo ne bamugamba nti kati kola live ng'oli ne Teddy. Tukakase nti no munnange mukyali mwenna webibanga ebyogerebwa si bituufu ng'era mukyali mwenna munnange Bruno Betty bamutaddeko akazito ne bamugamba akole video ng'ali ne Teddy basobole okukakasa nti no munnange ebiri mu mpapula oba ebyogerebwa si bituufu. Okitegeera nga oli mu kulaba screenshots ezo bwe batyo ne bavuddeyo ne bamuteekako akazito. Bruno Betty bamutaddeko akazito nga bamugamba nti twagala live video ng'oli ne Teddy. Va mu kwekazakaza, va mu kuba nti no munnange toyagala kuba nti nate tukusaasira, naye ekituufu kiri nti kkiriza nti wakyayiddwa era okkiriza amagezi agakuweebwa. Naye wabanga okakasa nti no tonnakyayibwa, vaayo obeere ng'okola live video ne Teddy. Bwe batyo ne bagambye Bruno Betty. Kati tusooke tubeere nga tukuwa akatambi ka Bruno Betty ng'ali ne chairman oba yali chairman w'omukolo gwe babeereko ate bibogera ku nsonga eziri ku mutimbagano. Balamusizza bassebo ne bannyabo mugyebaleko emirimu. Yenze omutaka Ssebwato Julius era nga yenze eyali chairman w'omukolo gw'omwami Bruno Betty gwe mulaba wano n'omukyala Teddy Nassolo. Omukolo ogwo nze yaguteekateeka mpaka kutuuka kujjayo omukyala ewaka. Ebigambo ebitambula ku social media bingi era abangi mubadde mwebuuza naye ddala kituufu Bruno asobola okubeera emabega w'ekintu kino ekikolwa eky'obukopi eky'okwekandagga tugende ku buko batuddiza ebintu byaffe. Eyo no si enkola yaffe ng'abantu abagunjufu era abantu abayivu. Byonna biyinza okubeera nga bigenda mu maaso mubiwulira ku TikTok mubiwulira wonna. Abatandisewo emboozi eyo bassebo ne bannyabo nze yali bedde akulemberamu ekikwekweto ky'okugamba nti tubanje ebyaffe, naye sinnakyogerako yadde okirowoozaako kubanga bano baagalana. Nga bwe mukimanyi nti abaagalana basobola okufunamu obutakkaanya naye tekitegeeza nti baawukanye. Bruno Betty ne mukyala we bali mu mbeera nnungi ddala. Sebo abantu babuulire omumbejja naawe muli mu mbeera ki? Tetulina buzibu n'akatini n'akatini yadde.
simanyi bigambo gye mbijja bamunoonya likes munoonya views simanyi oli mabega webino ebibungesebwa nti ogenda kubanja bintu BRUNO bweti natuuzibwa nakuzibwa nabuulirirwa ntegeera kagamba kanyini ate mugenda nkiba ebintu BRUNO bweti tekisoboka muzuku wamukumani nedda bannange zatuboga sisobola mutuukako sisobola tekirimu tetuli bakopi nnyo okutuukaawo sisobola tekirimu munnange tuzeeyo ku lutalo lwa Zari kwosa ne famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga famire eremeddeko tugamba famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga eremeddeko ng'egamba nti Zari ayagala kubba bintu by'abaana be kati atopa mama bati ebintu by'abaana be mbu Zari ayagala kubeera ng'ate abba ebintu by'abaana be y'ensonga lwaki mbu famire eyagala ebeere nti nno ate yeyeddiza ebintu bino ebiteeke mu mannya g'abaana bano Ivan be yaleka era bano bavuddeyo ne baleka bagamba nti Ivan teyaleka abaana basatu ng'ebiri mu kwogerebwa waliwo n'omwana ali mu Uganda naye ate ne wabeerawo n'omwana ow'obuwala wabula famire eveeyo eyogera ekituufu omwana oyo ow'obuwala ye yali akuzibwa bukuzibwa teyali wa Ssemwanga nti nno wa muntu mbwe nedda yali akuzibwa bukuzibwa naye nga yali mwana wa Buganda we kati famire eri mu kugamba abaana bataano naye nga mazima matuufu abaana bali basatu kosa n'omu gwe bagamba okukolako DNA ow'omu Uganda kati DNA weneefuluma nga ddala wa Ivan Ssemwanga olwo ne baba baweza abaana bana si bataano ng'ebiri mu kuba nti nate byogerebwa naye ono yatabuse mukwano gw'oli mu kulaba talina kitiibwa kyonna kyawa Zari era munanga avuddeyo n'alyoka agamba nti ebyo byoli mu kwekaza bya pa ebintu birina kubeera mu baana si kuba nti naate gwe obiwamba mbu bano abafamire baagala kuvaayo kuyamba baana ba Zari y'ensonga lwaki bali mu kwagala ebintu bibeere ng'abaana be babiganyulwamu si Zari katubeere nga tukuwa akatambi kano guno bamufugidde emyaka 8 nze next of king asobola okugamba nti ono abeere director nentekawo executor n'alonda ba director ffe tubikayanya mbuno bigenda ku zero bigenda kuba mu zero mwababiraba wane Uganda mubiraba bulala nti mama w'abaana bamuwadde ali ati naye abafere bangi abali e South Africa ng'agenda mu famire y'abalinga abagamba waayi omukazi yafunye 100% mugende mu complaining wali eri nga bajja bakujjako 50 byatadde mu mannya ago n'ebizimbe byayogerako mu byetu mulemesa okutunda ayagala kubitunda mitwalo nkaga ejja dola ebizimbe bya milioni 4 za dola to ani yamusabye sente half of half anti ffe tulina ebyapa twabikuuma byaffe babiteresa ffe lwaki ye tebabimuwanga maama w'abaana 100% yatadde mu mannya ge agwabbaawo oli omu South Africa kitegeeza nti abaana balina zero ne babba n'amabugo abo bennyini balina kabiina kaabwe bazali abo balina kabiina kaabwe ka gurupu kaabwe ke batambulirako n'abo abafeera abaagala abamulimbalimba ne babba milioni ezaweera ne milioni 8 e South Africa sente ze basolooza ne batampa transport kulinnya kujja ng'ate nze ndi awaka mu maka ng'omuntu amala buli kimu ne batambula ne bajjawa eno ezo entalo zatandika deza Zali ne famire ya Pinto kitegeera ayina abaana bangi n'abalala bajja sikyayagala kubala baana kati n'abalala bagenda kujja kuba nkyalanga abaana bajje bonna baveeyo twabagamba bajje bambala ekifundukwa myaka 8 tebambala kifundukwa agamba bazadde bamwe babi tina abaana bagamba mbu tetubayamba ye yawoza nti muganda waffe yalinga tatulabira lwaki yampa 100% nampa essomero lya Nola nenkwata ne muwako 50 nange nensigaza 50 yange essomero eryo lye tujjamu esente zali abaana abo tubawa sente landi kasanvu abaana bameka basatu noyo Zali musasula emitwalo emeka n'ebyabanja ebyapa byonna byabanja biri mu manyaga ali Senyomo mu South Africa kitegeeza wane Uganda talina na kintu kyabanja bantu Senyomo yoyo gwe mulowooza gwe muyita Ivan ne yali mu South Africa tagenda kuwumula ng'ebintu ebyo tebimaze kutereera waliwo n'omwana omulala gwe nagoba mabega kaawo agenda kudda kwa kitaawe yandoosezza fojja lono gw'olabye wano Fulaudi ono Zali gwe yakoze wa 50 100% tayinza kunzikiriza kukkiriza gamba nti omwana wange oli namugoba nti no si wange okitegeera kati kye nina okukola njagala omwana oyo akomewo n'abaana be tubagateka abo abasatu tubajjeko DNA ye yennyini yansindika golooza lwaki yaŋŋambye ngene kimu omusiko w'okubiri balugenda tekako abasika babiri oli gwe tugenda okwambaza ekifundukwa utetabudde olunaku olwaleero weebale kwekumira ku News Park Channel beera bulungi weeraba